Katikkira mu ssaza Kyaddondo enkalu zizzeemu ku nsonga y'ekifo ekirina okuyibwamu Kasasiro ow'omu Kampala oluvannyuma lw'ebbanga eryaweebwa ekitongole kya KCCA okufuna ettaka eddala okuyitako ng'ate ssente z'ekifo kino zaafulumizibwa dde olukiiko lwa kabineti. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Jatina Bengo Minsa Kabanda ategeezezza nti bakyasobeddwa ekiviiriddeko akakiiko akaateekebwawo okunoonya ekifo eky'okuyibwamu Kasasiro okulwawo okufuna ekituufu yadde ng'abantu bangi baalagadda tebalina ettaka okusobola okuyibwa Kasasiro. Jatina Bengo Minsa Kabanda agambye nti ebifo ebimu bye babadde bayiwamu Kasasiro mu kiseera kino batandise okubagobaganyaayo era nga kino kiviiriddeko Kasasiro okuddamu okwetuuma mu Kampala. Katika hiyo katikolo gituwa waliyo challenges nyingi kati batu badde wikitize batu ongedde ate babagerera iwe motoka bbiri tumijongera kati mukole bwe mukyoke kuba tulikoze lye katikolo nembe kuba tulikoze entebe kuba tulikoze bwe mwagama mbadde na kubiri mugende mbadde na kusatu mugende so ekyo kikoye bagali mu kasante somba Kasasiro batwala kuba ku mukono tugamye kiwadde wiki namna tusomba busombi Kasasiro kisirabye mu bantu. Minisita Jatina Bengo Minsa Kabanda agambye nti ayise olukiiko olw'amangu olunaku olw'enkya n'abakulembeze ba KCCA abajja balabe engeri gye basalira ekizibu kya Kasasiro amagezi mu kiseera kino ng'enkuba etonnya kubanga ate ayinza okuviirako obulwadde bwa kolera okusaasaana. Kati njagala bajje bambulire wakati wa kamera ayogere babulire eggwanga ettaka lyabula lwakino na kino eggwanga ajja kuvaayo omuntu aga nti ettaka lirino ndirina kubanga ne offers ez'obwereezi baweereddwa bagamba si ntuufu siki bantu bangi baleese ebintu mu buli ngeri yonna nga basaasira KCCA naye nga batekiniko tubagamba tewali ttaka tewali kino obubiza babulina tubagala kulwala kukolera mu Kampala tubagala kufuna ndwadde zikwatagana na kukyafu kubanga ne malaria enkuba yatandise agize bijja kulegama mu Kasasiro bagali mu kasante kusomba Kasasiro batwala kuba ku mukono so kati enkyanyagala bajje mu bukambwe obunyo tubagambe batubuulire ddala kiki baakomako lwaki tewali ttaka lwaki bagamba buli ttaka lyonna si ttuufu abatuwa amataka bagamba nze ettaka eryange weeriri naye kati ekyo ekirimu ekikyamu kye tubagala enkya batubuulire. Musaza Kyaggwe amalwaliro 3 mu municipal ya Lugazi mu district ey'Ebuyikwe gafunye ebyuma ebitali bimu ebyeyambisibwa abasawo mu kukebera endwadde n'ekigendeerwa eky'okutaasa abalwadde ababadde batindigga engendo nga banoonya wali ebyuma bino okuzuula ebibaluma. Atwala ebyobulamu mu municipal ya Lugazi Dr. Wataba Saadi agambye nti basobodde okugula ka TV okuyambako ku bakyala ab'embuto ne bakateeka mu ddwaliro erya Najjembe Health Center 3 kossa ekyuma ekipima obungi wamu n'okukebera omusaayi ne bitekebwa mu malwaliro omuli Busaabaga ne Kizigo. Tekamu amasannyalaze era ne tubeera nga tugula ebyuma ebituyambako okubeera nga tujjanjaba abalwadde endwadde. Tugeza eddwaliro lyaffe erya Najjembe Health Center 3 eno wenjogera twataddeko sikaani kebera abakyala ab'embuto kebera abantu obulwadde bonna obubeera mu lubuto. Wabula Dr. Saadi Wataba agambye nti basoomozebwa abasawo abatono be balina mu malwaliro ago ng'ate omuwendo gw'abalwadde gwo guli waggulu nnyo. Ndoza kyetusinga okubeera nakyo tulina abasawo bamala ku malwaliro gaffe olw'ensonga nti gavumenti eyita Ministry of Public Service ebadde ekola audit okubeera nga verifyinga abasawo abantu bonna bakola mu bitongole bya gavumenti tubeera nga omwaka gw'ebyensimbi oguwedde tetuyingizaayo wadde n'omusawo n'omu ate nga mu budde buno Health Center 3 zirina okubeera n'abasawo 55 neweekanga nti tulina abasawo 13 tebabeera nga bakola nnyo okusoomozebwa kuli wonna ne tusuubira nti omwaka gw'ebyensimbi guno tulimu kugenda kubeera nga tuli kulutingayo ku basawo kuba tulinawo kaweeja akasaamusaamu. Musaza Bulemeezi Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ow'ekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo atenderezza abasigansimbi abeewaddeyo okukola ebintu ebiyamba mu kulaakulanya abantu ba bulijjo naddala abo ababeera mu byalo. Omusasi waffe Ttaaka Konsulaata y'abirina. Bino bibadde mu bubaka bwa Dr. Jesse Muyingo bw'atisse omuyambi we Waswa Abdukalim Tamale ku mukolo ogw'okuggulawo ekkolero erikaza ebibala eby'enjawulo omuli ennaanansi, emiyembe, amenvu n'ebirala nga lino lizimbiddwa abazungu okuva mu Bungereza mu kaweefube ow'okwongera omutindo ku bibala n'okusikiriza akatale k'ebweru. Pulojekiti eno etuumiddwa Grandma's Gardens ng'eri wansi w'ekitongole kya Reach the Children ekisangibwa ku kyalo ka Buwomero mu ggombolola y'Eziroobwe mu Luweero ekigendererwa kyayo ekikulu kwe kusitula ebyenfuna by'abakadde naddala abo abalabirira bamulekwa basobole okufuna akasente ak'okugula ebyetaago byabwe. Tulina bayinvesita bangi mu ggwanga naye nga tebalina makulu eri abantu nga batwala ssente za gavumenti ez'omuwi w'omusolo kubanga
bali omusolo tebasasula miki misolo naye nga byebakwata ebiyamba abantu. Projekiti eno gye baleeta bawaffe emirimu abakolayo bawano nimbye. Roni Kyambadde omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino atubulidde nti ab'enganda bangi omuntu kasita akula mu myaka nga bamusuulawo olwo ne batandika okubonaabona n'okufuna ebyetaaga awaka bo kwe kusalawo babayambeko kyokka bano bakyalina ebibasoomooza. Buli jjajja ali wano ayina poloti w'alimira. Twabasalirako poloti babeera nga basobola okulima ebintu byabwe ebyenjawulo. Twabasomesa ne tubawa enkumbi ne tubawa ensigo. Alina ekizibu ky'amasannyalaze. Tukozesa genereeta etwala amafuta mangi, olusi gaggwamu nga zikyakala, olusi ne zikola damage lwa amasannyalaze. Twogeddeko n'abamu ku bajjajja abaganyuddwa mu nteekateeka eno era bano n'abakulembeze baabwe basiimye nnyo abakulu bano olw'okubayigiriza emirimu ate n'okubawa ku nsimbi. Kunjigiriza kati nze nali simanyi nti nanansi bazikaza, nali simanyi na mashini ensala nanansi bwefaanana, naye kati ndi siniya sikyali wa primary luzungu lwesirina. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka eri e Bulemeezi. Mu ssaza Buddu nnyini ntebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu Ssaalongo Ssemakula Joseph Ngobya Bakipapankulawa mwennyamivu olw'omuwendo omunene ogw'abayizi mu disitulikiti eno abeewandiisa okutuula ebigezo eby'ekyomusanvu abataabikoze omusango n'aguteeka ku bazadde abalagajjavu. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Ssentebe ono Ssemakula Joseph Ngobya Bakipapankulawa Ssaalongo okwogera bino kiddiridde olunaku olwasoose mu kukola ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka guno mu disitulikiti y'e Kalungu okulabikayo ennamba y'abayizi abawerako abataakoze ebibuuzo bino ng'embeera eno okusinga erabikidde nnyo mu masomero ga Bonna Basome. Ssentebe ono Ssemakula Yosefu agamba nti omuzadde saako omusomesa basaana okuba abeegendereza saako okukubiriza abaana obutazannyira mu biseera byabwe eby'omu maaso. Ekyokusoomooza nti tufunye mu masomero ag'enjawulo abaana batazze kukola bibuuzo bino ate nga baalijesitalinga tuwulira abamu bagenda kukola abamu bagenda mu bwamakanika naye abazadde bafe abalungi oluusi akasente kowadde omwana primary yonna kabeereko nti omwana afune ebbaluwa ye ne bw'anaakola ebirala oba omwana yafuna lubuto gavumenti yatubeerera nnungi nti ekkiriza oba omwana yazadde nga bwetwawulidde ekyabadde bukoma nsimbi bamuwadde ne facilities omuvuga ogenda okukola ebibuuzo so tuli bennyamivu newange wano weebali ku St John Towa abatakoze oluusi abamu talina nsonga nankukuutivu eri awo naye ng'abazadde balagirira ddala obulagajjavu n'obunafu omwana agamba nti ati sijja genda ku ssomero ng'omuweeredde ene ngomba abaana batulemye eviirewo ddala tujja omwana tamanyi gw'olina omumanyisa nti kyakola tikiriimu awo nno bakyetaagisa mukono gwa kyuma abazadde muguteekemu abaana baffe baleke kumiisinga. Disitulikiti y'e Kalungu ku mwaka guno yatuuzizza oba yawandiisa abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu 5,628 okuva mu masomero 119 ng'ebibuuzo babikolera mu ssenta 93. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu